mwana omwana ono muve ku sandalo ati nkugamba abawadde kube reward yengeri gye yabasasudde akyali mulamu Balaam tukuuzayuza gwe nange namuyozayuza naye namuyoza ekimuluma okimanyi bamuwadde minisita y'empewo yaloza yafunye bwa minisita alinga minisita without 40 poli bamuwadde ya nadduli kati akole ki nga talina kyagenda kukola ne bampa obwa minisita si mutwalo mu gavumenti ya Kyagulanyi bampa obwa minisita buba bukola kubanga mba n'amaanyi Kyagulanyi wabanga ye president akola ono emirimu gye nga president ne president Museveni bw'akuwa obwa minisita toba na maanyi omuntu asindika ekigaali kankumisoko sirike omuntu asindika ekigaali omuntu atunda emiyembe ku kkubo ng'afise 2,000 zasinga Balaam minisita emirembe omuntu ng'atunda kigaali ng'atunda miyembe ku kkubo asinga Balaam minisita amakulu oba minisita bwa Museveni mpewo talina maanyi obala kusobola kujja ku traffic owa traffic bwakwata Balaam akuyamba bw'oba n'omusango ku poliisi Balaam akuyamba naye ebintu kadi masirika nkubuulire kino kadi masirika sirika nkubuulire kadi katono nnyo kankubuulire kadi ng'otidde nnyo kiki Balaam naye yakuteeka katengo bw'ati Balaam yakuteeka katengo kadi minisita wa buli minisita n'abanga akangakanga bantu kadi yafunye ba minisita talezekanga akugyeko engeri gy'omuyingiddemu ate ayagala amazima gamuluma kuba akimanyi akimanyi nti ali tuli mu sikiimu akimanyi ebintu byakifere byalimu naye baminisita bugenda kuyamba kakati tubadde ne piisi mutuuzo tubadde ne Betty Amonge bayambye ki ati tibalina bayambye ki ati kati banyi minisita wa genda omutuufu ye Genosale Musale yasalawo byonna nkugambye minisita omutuufu kakati Balaam ye kyebamuwadde tayito nga George wanakwano badirekita naye nga amanyi nti kadi mankina kikiine kati ye Balaam bagenda bakiine bagende batagalire eyo kakati bwe njogera amazima nga mugamba Kibuule akirimu yakola ki ekifo ky'amaanyi nakiwala kingi yakirimu yakola ki gwe kasita in your life bakuyitanga minisita ku gavumenti entuufu si ku gavumenti enfunga eno president mpuliriza kyenkugamba eno president yebaka bwebasi n'agamba ani asinze okunkubira omudomo mu bantu kamu obwa minisita nti njagala obwa minisita baali bampadde obwala disi gina gyenjagala buuza oyo Balaam kennyini lwaki tumubuuza nti buuza Balaam tebampa obwa commission obwala disi ne Buganda wona we nali njagala okoleki ngende nyamba abantu eno gavumenti yago byesanga byekwata nagambye ogenda kusanga nagambye kati okimanyi nti fulufiga ye mukama wa Balaam mu protocol anti nkubuulira gavumenti bwe yatuukako toyagala mazima kadi otya amazima angwata abantu otya amazima Balaam kinyiize ali kyekutiisatiisiza atiisatiisaani yazze kutiisatiisa abantu sebo yogera kyo kiriwo yebalina ebirimu amakulu ale sebo wale kubaako naawe esebo kati pulani ti gy'olina mu 2026 misi alowooza 2026 namubalekera naffe twamuvaako nze Katonda kyaleeta kyengenda nakyo siyalina budde ndi Museveni agenda vaako omwaka bwe guti naye weebale nnyo tuweereza nze nkwagala nnyo ng'omuntu era onkolera ebyakabi webale kubaako bakwabo babbalamu bammwe omulaba obusungu bw'alina ayagala mukama mazima agakumira abantu mu katambala nti ayagala bitiibwa minisita minisita w'ebitisaati kati mubaddeko naafumye ku Balaam leero agambye abantu kumukuma akugambye mbu oli mulalu agambye kati ye ngaafumye obulalu kadi mala tadifendinga kubanga abalalu fa boogera amazima minisita kyoyo minisita kyayita abantu abalalu agenda atembe ajja kubiteeka kuba bivulu mwajja ssente wa minisita ssente ziri awo kale sebo weebale nnyo nkwagala nnyo nkubeerako buli lukaseera webale kubaako sebo kale bayi Steve sebo yituukira ku nsonga Bajjo ani sebo wasuza otya sebo siibye otya yendi taata yebale kubaako ku BTFM kale sebo bulamu bulungi kati mbadde nsaba kugamba kadiima oyo oba ku muntu yena agamba ngo Bajjo bamuwadde obukulembeze oba bamuwadde obwa minisita
bwetwabeeranga mu kyalo nga muzeeyi agamba nakuwadde ente yiyo naye ng'ente esigala mu kiraalo kye ekitegeeza ente ekyali ye ng'era yagiinako obuyinza kati wabeeranga awo nga wayiseewo ng'omwaka nga muzeeyi ente agitunze nga malanga agamba nja kukuwa endala kati Museveni presidenti era asigala yatoba order Bobi Wine takola olukungaana Kampala Bobi Wine takola olukungaana Mbarara Museveni asigala in charge kituufu era asigala ye president yasasula abalo obululu yasasula abasirikale yasasula abakuuma obululu yasasula ababukuba ekyo ekisajja Mukama atuyambe buyambi ne family yakyo n'abazzukulu bonna baffe bonna baveewo omuntu n'omu asigala mu Uganda okuva ku muzzukulu omwana bonna bagwewo ebyo ebigambo byange Bajjo wabula Balaam simanyi mu parliament oba n'ayambala t-shirt bw'atyo atandikidde mu busungu kasamuzaze nenzijako abantu ebyobulimba ekimuyumye nti bakola kipulogulamu kati banyiize tewuka n'akantu waliwo w'amagye eyazimbye mu kkubu ly'abantu n'ali bulookinga wano mu Ndeeba oba babigambyeko mbadde manyi gwe bagezi ba Muhoozi lwaki temukubira Muhoozi n'atuyamba ku ekyo ndabako ekifaananyi kya Muhoozi ku profile yo Muhoozi ye CDF lwaki tokubira Muhoozi ale kati nze isaawe eddoboozi ogamba ng'okolera abantu nkolera abantu naye kakati ogamba nti okolera abantu olina CDF byekisiru ng'ovuma Balaam kubira CDF okubera byekisiru ng'okozesa platform ng'ovuma Balaam kubira CDF tugikozesa mu bintu eby'amagezi ati mpuliriza kubira CDF wuliriza ajjawo amagye munne kuba CDF takola ku nsonga ati amagye yazimbye ku lori commander CDF ye CDF commander defense forces wuliriza ebigambo byange omusajja mukizi Bajjo sooka olindeko ekisajja olina Muhoozi ku profile picture mukubira jjawo wuliriza ebigambo byange otamidde ngezezaako wonna biganye kati gwe goba otuyamba kakati lwaki owagira Muhoozi wuuyo mukubira ekifaananyi kikyo kyekiri ku profile mukubira akuyambe ate kati owagira waki nga tasobola kukuyamba lwaki muwagira Muhoozi Bajjo okole ki kati Muhoozi Bajjo w'ekitwe tolaba muzunga buzunzi Bajjo olina ekifaananyi kya Muhoozi kakati mujja kugamba nti CDF jange otuyambe ow'amagye azimbye mukkubo kati nze ndi w'amagye kati onkubira omulaga ntiwagwe eddalo kati lwaki temuwagira Kyagulanyi kati muwagire eddala Kyagulanyi civilian abayambe amagye bamagye nga bujozi kati kiba kikulaga sigino tiwagira mu Kyagulanyi akuyambe wagira deni Kyagulanyi akuyambe oli mulalu Bajjo omusajja nga si musiru olina obukulembeze mu ggwanga lino olyoka okubira omuntu kakati ze nina obukulembeze mu ggwanga nga ayogera ne CDF musiru oyo nti oli muwumba tuutu musiru kakati ngamba wagira mu Kyagulanyi Muhoozi bimulemye okukuyamba ate tokkiriza kati wagira Kyagulanyi anaakuyamba tola nti oli muzonto badde nsaba okubire ku minisita gwe akubire waki ate nkubira waki kakati gwe wagira Muhoozi tugambye wagira ekikuba obuzibu Bajjo otabidde musajja gwe Bajjo wuliriza oli zonto muwagajja omutwe ogwo towuliriza omutwe ekituufu Bajjo kijeeko nkugambye olina Muhoozi ku profile picture mwabali mu buyinza towulirize fe tuli mu buyinza oli ku rediyo tuli mu buyinza owulya oli ku rediyo nawe genda ku rediyo ya Uganda nawe genda ku rediyo gibuuze jjajjaawo lwaki ombuuza emyaka gyabwe oyagala kundoga oli kirogo oli kirogo ssebo Bajjo njaga tubeerenga abantu abakulu abategeera andi kakati bw'oba oli mukulu ng'otegera ng'olina defense force chief lwaki tomukubiranajo omusirikale mukulu mbadde nsaba owulirize kati bateramu ku mutima nsaba busabi Bajjo mbadde nsaba owulirize tetuli mu politics kati tuli mu kuyamba bantu
Nenkugamba seko ulirize ndabe fanta Muhoozi profile mukubira akuyambe toko uliriza tori mukuyamba nze sizagala obuyambi bwe nze so okweyamba gusina buyambi bwe nkwagazaako katobadde omugamba kubiranga abantu kakati twanira abantu Muhoozi yagasate gwanga nkuwuliriza nnyo ng'ogamba mb'oyamba abantu wa mu mbeera owulira naawe okimanyi kibokera ku makyani omutulajja namwe abalina Muhoozi munyigirizibwa anedda okunyigirizibwako weekuli weekuli munyigirizibwa namwe aba Muhoozi era injustices owuliriza teri mulembe guli perfect 100% era mulimu obulumira era gwe mulimu gwammwe mmwe ab'opposition okwogera ebirumira ne bitereezebwa kati ndi mukigamba okyogereko kitereezebwe ate oleekaano yasama obadde oyagala njogere kisebo mbadde nkuwa information waliwo brigadier bamuyita Herbert Kimbowa Hassan Kimbowa yazimbye mu kkubo era blocking ekkubo abavayo complaininga abatiisatiisa kati ebyo ebintu byolina okuba ng'oyogera Balaam muteeko kade kankubuzeemuko se isho gitegedde abantu baffe tubayambe bakuyitaani bampita Eddy owagiraani yogera byokwagira biveeko tebikwatako kubira Muhoozi akuyambe ndaba ku profile picture ye ame commander yajja okugoga ne brigade yawe agataliiko sino kasita yunaze kakati kyoba okola gwe Aiden kubira Muhoozi wo ali ku profile agataliiko sino katali kakuyambe akuyambe kano bane ame commander nolajanira Eddy Mezata musiru Bwana Bajjo Eddy Mezata waunga kisajja gwe Bwana Bajjo good morning jebale wamalira ko omusajja uno wa Muhoozi arajanira gwe omuyambe kati tubayina makuru good morning atemba bana atiragoba munsi andi kati Bajjo wembuliza ntino minister oyo basooka kujiwa nakiwala kingi basooka kimuule okay nakiwala kingi najijjamu ng'olaba nakiwala kingi alina kye yakola omusajja Balaam bw'abeera ng'asobola okuyita abantu ne bakuŋŋaana n'abakolamu omulimu buli muyimbi yamujjanjaba buli muyimbi gwe basibye Eddy Mezaya olimba tuli ku radio Abudu Mulasi we bamusiba eruzirani yamujjamu talina kye yali akoze oli ku radio tolimbirako bwe basiba Abudu Mulasi ani yamujjayo abeera buloka alina abagaga baakula ne babayamba nedda igwe Bajjo ani yakutwala ewa Salimu Sale tantwala nga nakola wamukubira essimu kwaliko kubuuza ani yakutwala ddamu bulungi mpuliriza ewa Sale baali bapromota bonna nga gurupu okimanyi nti no Bajjo woshingidde gy'olina eri mu mikono gya Balaam kuba yakuwa kapito yampawa kapito kasajja goli katamiivu waleese batamiivu Balaam asobola okuwadde muntu anti yakutwala ewa Sale n'oyoola omudidi waleese mutamiivu byakatamitege Balaam asobola okuwa omuntu yenna kapito anti yakutwala ewa Sale n'oyoola omudidi n'ogulofuna ekifeeki Balaam tantwalangako bantu bonna ne bwakuba essimu Bajjo ye taata wa Bajjo mu Kampala ayina kyeranyambye Balaam tokiddangamu Mezaya amvulugira bwerere ndi ku radio Balaam kyeyalanyambyeko alina omwana wange gwe yayambako kati nenda wulirizaamu bwana Kadima omukazi yagenda nnoonya soko sirika nti Balaam yaweererako abaana b'Abajjo nga yabaliisa okuva ku pampa olina omuwa ekitiibwa muwa ekitiibwa naye kakati nange nammwe nali mukozi ebisobola kwogera ku mpewo okirabye nedda gwe wakola ekintu nga office messenger kukutuma ngatto ze Balaam yayamba abaana lwansonga talina abaana mu nsi Mezaya wangi wayingira PLU azunga buzuuzi nze ndi wa PLU Bobi Wine bangoba yagoba watu wesiba ku Bobi Wine tagoba takumanyi nakumanya aba NUP basosoze
banvunaana muno mpagira Museveni tebakyagala kundabako kati ndi wapyeyo bakusanga wameza ne bagoba bamugoba wali mukono yabwe kagenda ku Nuupu nga kanoonya ne basale musala akalabe atalere nedda Bajjo wayini nga wendi kadima nedda Bajjo kagenda ku Nuupu nga banoonyako ntali sale musala amulaba amuyite kadima ayesebo njagala ombuuliza Bajjo nze naye ani yasooka okukola erinnya mu Uganda ali kakati gwe tebakumanyi kakati wagenda ku Nuupu era bwavayo sale n'akuyita n'akuwa ssente bangamba bwatuuka mu meeting ewasale yakubuuza kwa business nomugamba omutwalo gwa $1 nagukuwa n'ovaayo n'ogaana business ateka akatuwuliriza Bajjo by'olimu njagala owulire Bajjo olwaleero oyige mukama wange kafutanfunye omukisa guno nti Bajjo imwe aba NUP temuli bamusembeza muli basosoze teri yakusosola meza ya Bobi Wine yakola ki nze bangobayo teri yagoba Bobi Wine yagobayoko banyi banjaga ekintu ekirala bulungi nga ndaba akatambi oli muyaye ng'atwala wa yali ageseyo yagendeyo nze nali ngenzeyo kwetonda kulowooza nti nina ensobi nyinza nedda nze sivumangako Bobi Wine nali njagala kwegatta kati ate waliwo ne bangoba bakuyitako ku NUP anti ne bangoba webagambako nti bakwetaaga kati anti bana anti kyekyo Bajjo kati oyogedde point kati abapyalo bansanyukidde ne bampuliriza ku kitabo kya PRU ne bakwaniriza oba era kati ndi memba edimaze atugende empola wagenze ku kitabo kya PRU n'essimu nagifunye okuviira ddala ewa Top Boss ne bansaba nti oyinge Top Boss talina byakola bakubira essimu ate omazeemu amaanyi Kadima ekyo kyekigenda kati katumuteekeko omudumu mutwe ayogaliba pulezidenti be South Africa ngadda ku Eddy Mezaya kati neweebuuza omuntu agala okufuga eggwanga abeera ate ne Bajjo mbu advisor agala fuge bwanga ina kubira Eddy ya simu tulaba ndio kibiina kyagwa Bajjo yakyogerera omukulembeze wa PRU anti kakati kyolina sooka okwebuuza Bajjo kati omuntu Bajjo yakyogerera Eddy ya simu kama ndi mukulembeze Bajjo njagala nsooke nkubuuzeemu akati Muhoozi yakubidde simu ng'agifuna abantu kati ng'akwata esimu ng'akubira Eddy wangi tokola be Bajjo bali bagende wa Muzeyi Salimu Saliba abatwala mu kibasi nga wayiriza Eddy Mezaya nagenda mu nnyonyi mbuliza ne Muhoozi tolaba ne tolaba wonjawulo ne Muhoozi talina byakola netasobola kukubira simu Mezaya leke wonjawulo kati Mezaya kikyogatta ku PRU osinga erinnya tato oli w'amaanyi nnyo naye oli w'amaanyi nnyo Mezaya ensi yonna ekumanyi yensonga lwaki bwe nali ngende wa Muzeyi Salimu Sale nagendera mu nnyonyi ate gwe babatwalira mu kibasi nga abatalina magezi yakati Mezaya okuva leero kankuyigirize Bobi Wine tolowooza nti ali kukubira essimu era tolowooza ngo nti oli kyamanyi tolowooza ngo olina kiwali otegeeza wa Bobi Wine kati nga bw'okimbuulidde tolowooza nti Bobi Wine talina byakola nga bw'okimbuulidde nange kankuulira nawe tokirowooza mbu Bobi Wine ali kuva Uganda alina abantu abatono Mezaya kuba Bobi Wine miliyoni Bajjo wuliriza Museveni bali afuga mpuulirizaamu naawe nga bw'omuwulidde amazima nti Bobi tali nkubira ssimu nange kankubulira amazima Bobi Wine talifuga ku ggwanga Uganda oli kisajja kisiru Muliriza Muhoozi muvubuka muli mwali mwekwasa nti nno Pulezidenti Museveni mukadde tulese muvubuka munne mulira omusiru ono ng'omulesa omuvubuka munne ng'agenda kufuga ani wangi bosala wafuga eggwanga ate nze ndi wa PRU
Weke nyiri pia Yesu wako wakati ina kagati. Mureta tufuge tulabe. Wako nawe. Unakola chimbo. Kagati wa Muhoozi kama tuliwapira. Anti Bajjo. Nawe wagende wasalimu salengo ononya kagati. Kakati zikeganye kakati eno tulazine bizingu moza agenda fuge. Wewe chwachi nane sirika gwe. Wewe chwachi sirika njogane Eddy Mezaya. Sirika. Steven sirika. Ngamba gwe chegideni sirika toina makuru. Mbona ngaba Mezaya. Wewe chegideni china makuru. Olowooza nganti banango ile bana kusajja gwe. Olowooza ina budabi kosa ina bantu anonya bantu. Anti olwokuba Muhoozi mufuzi. Nakankusomese. Obulamu obwo nato Muhoozi mufuzi yarafuze eki. Bobi Wine amanyi tirandi kizibu eri Bobi Wine. Oli ali ku international relations. Ali ku bizibu ebya kukyusa eggwanga. Anti boli kasubi nakasubi tokawera. Ali mu bifaananyi, ali mu bifaananyi. Anti Bajjo. Ali mu kusolobera, ali mu bifaananyi. Onyizi zanya kuwayiriza Eddy Mutwe nga Eddy Mutwe yakutasa. Eddy Mutwe yakisibo kyo kifu. Ate kasajja kali kasiramu ndozo nyone wala. Onjagala Eddy Mutwe yakona ko Eddy Mutwe yakutasa. Tankubanga. Eddy Mutwe tankubanga ko bango bamukona. Eddy Mutwe si yakuyamba. Bakugoba wali okimayoki. Bakugoba wali okimayoki. Ne bangoba. Eddy Mutwe yakona ko Eddy Mezaya. Njagala kubeera memba. Ngobera memba wachi. Obuzo kyekibuuzo ekyo yali akimayo kikutera obuzo kyekibuuzo. Nali nyanza kufuuka memba. Wali ogeza kufuuka memba? Yes. Kyali kikimachi. Bagamba abagenda mwene UP ne bajoyininga. Bagenda kutuyoboola. Wali ononya mawulire agegano. Kutuyoboola ki? Sakulikano jene wa musimu tabandi wa Museveni si yamuwerera. Bwabanga yamuwerera ne kibaki. Asiwa famire ya Museveni. Bwabanga ya famire ne kibaki ne kimugana okumuvuganya. Kitegeeza nti nange nali sina musango kugira Museveni. Kabila omwana wa Kabila yawamba kitawe na mutano mutta. Kakati ngamba otambule usaso akwefulira mu. Anti kitegeeza nti no nange mbasina musango kubeera nga nali weni alem nga njagala kujoininga ni UP ne mungoba. Katamanyiro. Kasita wafunye ekibiina. Wagenda kunoonya mawulire. Anti kakati Bajjo nze ndi wa Pierre yukazaabike mulabandi agenda okubeera president next. Ngafugani kale biki nga bafugani. Bobi Wine Gamba nti onoonya wakulya nti gamba ogenda kwesiba ku Muhoozi owane Balaam mu bisaati bye akuyite nga bwe yakutwala ewasale kuba Balaam yakutwala ewasale. Kasita naawe yakutwala ewasale. Lwansonga talina baana mu nsi ate anaaweererani. Mati najja Eddy Mezaya wangi ankubulya kino okitegeere. Piano hijo weesibako naye okimanyi tegenda mulamwa onoonya kawogo nga Salewo yakuwaayo akawogo. Kati era wandibadde weebaza nnyo Bobi Wine wagenda ku kitebe n'okola amawulire Sale n'akulaba. Kitegeeza Bobi Wine yakuwa capital Sale n'akulaba. Anti njagala kitebe n'ogenda ewa Sale. Bajjo olema yakuwa capital ate oli wano omuvunza Bajjo nze nagenda ogenda ku kitebe nga maze okupewa Muzeeyi Salimu Sale. Yakulaba. Nali maze okupewa Muzeeyi Salimu Sale ekyangu mission tigenda ba disorganizing ofune relevance. Wagenda ku kitebe era bwe kyali ononya relevance. Twagenda bino ebisajja kakati gwe Bajjo omutwe. Gwe sister Steven njagala mbuuza Bajjo yewe yagenda okimanyi nti Salewo nakuwa mission nagamba genda otabangula ennuupu obalage okimanyi nti okimanyi essaawa zino senga Bobi Wine president senga temwabba bululu bwe wamulyamu olukwe ne mubba obululu bwe bwe baba bamumbateweekolwawo netunda ne biggwako tuweekwata ku bisubi Mezaya omaze okubba obululu bwe ogamanyi Mezaya amazima ogamanyi nti wagenda ozunza embaliga kufuna relevance. Okimanyi Bajjo mwali mulidde mu Bobi Wine nga mwagala relevance amasasi mu campaign bwe kiri si bwe kiri. Mezaya Mezaya wangi Mezaya wangi okimanyi ngu Museveni tasobola kuva ku buyinza lwa nsonga bwe tugenda okutegeka akalulu asigala ye president asigala ye w'amagye asigala ye musibe asigala ye musirikale asigala ye chairman asigala ye Bobi Wine oyagala ali Mezaya wangi kale Mezaya omuntu omukulu ofuna oti ekyo ekigambo ng'akeddeme katwale wanyoko naye katwale wanyoko
Anti nkugambye nti nze bangoba ekyangobya kye ekyagobya fulufiga kati fulufiga ate muyomba kati gwe kimisaya wali otwala katemba ku kibiina ate fulufiga akusinga tali ayinza mukwatako ku Nuupu kuba fayita sigwe sikanyunyusinga gwe goli kalebeesi anti Bajjo soko sirika mezaya fulufiga yabeerawo Nuupu wali ogikoledde ki tewali kakati fulufiga ani ayinza omugoba ku kitendo nga yabeerawo Nuupu anti ze siberangako wa Nuupu kakati wali oli kasiru kati wali ogenda otya mu bantu botobererayo ki nali ndowooza bamusembeza nga boogera ati wali onoonyayo ki nali ndowooza bamusembeza nga bwe boogera kati Mizaya nali simanyi nti basosoze Nuupu esembeza buli Mizaya nali simanyi nti muli basosoze Mizaya wali oyagalira wakifuna Nuupu yakubala amagezi nti oli kasiru ke kuyisenga bw'oyagala era kati anti nemusosola amagezi Piero yunesembeza kusembeza egenda ofuuke vice president ndowooza owulidde Bajjo nzija ogenda kulaba nga bandayiza ne kadi ya Piero itogirina Piero talina kyekwagaza kuba bamanyi nti oli katageti waako olina kyobala ate gwe tolina kyobala gwe bagende basali musale nga tolina kyobala sali musale yalitatawo kakati bwolaba kyogamba Bajjo yagenda nga bapromota nakufuna sente za covid kati Piero yi gyowaana wano talina kyekwagaza Bajjo tebakuwamesaya Bajjo gwene mu Piero yu Mezaya mukama atemeko omukono gwe Bajjo ne Abitex tebaba wa komisioni yakumba Bobi Wine tebamubba tebikwata kongaye Piero temwamubba baba wamisoni yakumba Bobi Wine ne mumubba kati fe tuli byabakamatandi byekasanga byekwogera anti mama awayo ebyama bya Bobi Wine buli wa muntu oyo mumukwate buli ebyama Bobi Wine okimanyi nti abaana Mezaya sirika omuyita mwana muto gwasanga gwabulira ebyama okimanyi nti abaana b'endipa abali mumakomera baliyo lwakuba gwe ne Abitex walira muli tumamu abasibya nga tubasibyaki tuli Mizaya simamu abasonganga muntu noyoyoyoyoyoli sante bakuwazaki sante bakuwazakalamba Bajjo is a big brand kyonyagala omanye leero Mezaya Bajjo is a big brand okimanyi president osimanyi Museveni tasobola kukeera ku macha kukwata Muhoozi namwe obwa president akimanyi Muhoozi zoro live ya leero